Aliyani sikini kyakoze banaye taata wa champion gudo namwe kigenda kwetagisa nga mukyerabidde kati Owa Bobi Wine munaye maziga meerere naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi nkyakola yaffe basa video na mujimpe like era nesaba gwe wena mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Zubi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell bisuwanga byonna byembanzekayo ye munange mwana muwala eyalabikirwako mu video ya Bobi Wine Biyanili egambibwa nti okuva luli we nakulabako nze nakimanyirawo nti olina kubeera wagamba mufunza oluyimba oluyitibwa kiggwa leero munnange mwana muwala ono yafudde naye nga katusabe omukama amuwummuze ekisa era amusonyiwe na byonna ebyamusobako naye maama obulwadde nga bumulumye banange omukazi wate olumbe nga lumulumye luno anti kaduuka ngenda kuba mubalekerako mu maaso awo ate ye ayina omugambo omuyitirivu ennyo omunene gwapokeredde ku baana bawala bano munnange ababeera abalungi munnange bagenda ne balungi wa naye ate obulungi bwabwe babukozesa bubi kino yakijjako ono mwana muwala oluvannyuma lw'okulabikako ng'ali mu mbeera bw'ati bwegamba ng'alaga nti abadde muki abadde yalinnya mu kaveera banaye ngenda kuba mbe batuusako naye ate katusoke tulabe wano aliyani sikire kiki kyagamba taata we kyagamba taata wa champion gudo bannange ate ye munnange champion gudo obusuugu buli mu kika kya waggulu nnyo anti ndowooza mulaba byakola taata naye baana mmwe lwaki mukola ebyo ebintu nammwe champion gudo oyo taata lwaki omulengejjeza nnyo bw'otyo bannange mitawaana myerere kamba we munaye kibanda uhuhu aliyani sikire kifangani forest ka naye ate ayina byatugamba wano ebitonotono. Lwaki towerera abaana omukazi taweza na mwezi awadde wano lwaki wasula obuvunaanyizibwa tubuulire twagala kumanya ekigambo kimu lwaki wasulawo obuvunaanyizibwa anze mutange mwagala namugamba muwasa n'agaana nange ne mmulekawo wano wobeera waani pangisawo wano mamange yampaawo amugambye njakuwasa mukyala wange Kadijja si buli omuti musajja alwa kwambala mpale ali nesike yakula okugaabali amasuwani mugalaba gomayo balaga abalage kubaidya naye nga operation eriwo kati kyendabye kiri kimu soke tutuukizewo just soke tulage balina bagamba guda ali bulungi nga bawakana bagana gudo naali bulungi ze naba guda ali mu future ye ndenga kubanga tebakimanyi kyembagana nembagamba ogwe kati gwawa amawaazo gudo mugagga okusinga ssente tebamanyi kyentegeeza kati genda balaga lwaki bujomba gamba nti champion gudo top yagamba top 5 kati kamala lwaki champion gudo top 5 aba yekija kiba n'ensonga esanja no saga singa teyali zaizi twalowooza kujyayo mama wa chambo mu ghetto kiba bwe gutobeguze azigiteekewa mulonde ku bifo nanti kuba kati mulonde ku bifo tumuteekawa mulonde ku bifo nanti nagame Freedom City nagwa tiketi 10 nagame Freedom City nagame museum boy kati nambole Freedom City I go watule Freedom City buying 10 ticket Freedom nambole Freedom City kibi kati abantu bajja kujja kabudi tuddeyo tano zemba mwana tule mukaini ya amani mwana abazadde abakazi batobanze kyokola ba mwana ndisagala muntu agera ku matana amadira kyoyize muno uyo mwana kyalya gwamanyi kyali tusogolikire mami waffe ngotandika kugamba wotyo
kali MC Katsa wandise kumulira omwana nze ndi musajja abantu nola bakakazi kutinzo lokubako kalya bulungi basula bulungi bamuzalira mbulamu bwe yagaza natandika okubaddako natandika okubasabula naye nga temulina kye mwalimu mukoze swaba ng'alwana MC Katsa wandise kumulira kabate enjala weeruma enjala eruma kabate enjala eruma kabate fedina byo twogera tuli kabate enjala eruma kyenyinza okugamba enjala eruma nze ndi jendi gyali gyendi taano gyali gyendi kati swaba kiyinza okukolebwa ku ssaawa eno kyetwetaaga okumanya amazima gali nti mwana yagala kuteeka ngenda gira wano nsooke nziremu njogeremu nekibanda mwana kubanga boyi ekituufu yafunira ekingo omwana namuwa platform naye ekituufu ne waaba muzeeyi yennyini ajja amugayanira avuddeyo obukulu takyasobola mu affording omwana essaawa zino ali expensive Oshagera kati champu kyebuuza tukoze tutya nawe walabye kabaata akafaananyi ke napostinze ku Facebook nga bali babiri ababiri abato bali ku kkudo bamusibako basala olw'okuba kati ye alina asobola omuweerera lwaki eyo basale tebagikwata ne bagiwa omuto nga netaamu ewedde tagisomye kubanga muzeeyi waffe abadde ate nga nze akolawo agattawo nange siri bulungi lwaki sente basale tebagikwata ne bagiwa omuto bakuleke nga ozeeyo mulamu bakoleko kye baagala olukwangu otegeera oyo omulenzi byayogera nze nabonaabona nnyo nga nkula esobola kudisaidinga ki kyenyinza kukola kubanga mwana ekituufu nina obusungu bungi nina ennaku nnyingi ku mutima swaba kituufu obulumi weebuli obuyina naye kati tetumanyi kibanda ki ekyamunyizza ennyo okubazaayo ekawempe tetumanyi ki ekiyinza okukolebwa kubanza obwedde abantu be baŋŋamba naalongo noonya ku maama w'oyo omwana nga neewo bajja ewammwe nze nga simanyiiyo naalongo olaba ekituufu kiri nti nze kennyini muzeeyi wange yabadde from day one nga yagala jje mu kamera ng'agamba omusajja atambuza obulimba naye nga nze mugamba maama newankubadde newekiba kitya oli asigala muzeeyi newankubadde yatukola ki yabasuulawo ebaawo okyegera nekirala nga mugamba muzeeyi mwana tevaayo mu kamera saagala oteeke bulamu bwo mu matigga gwe tulinawo buli omu anaakusaako amaaso ogenda tuuka ng'otambulira mu gundi ng'obeera mu matigga okyegera ne kati ndaba gye biraga ngenda tuuka muleete mu kamera kuba kati kyekyetaagisa ndaba nje ngenda okukola anti kati obwedda twebuuza lwaki asirise nga tulaba ye yekka alina amaanyi agasobola okubaako kyayogera muzeeyi wange tasirise titwogeremu ng'abazadde mwabakuba gashumba ku lwa muwala we ki kyataakola ng'omuzadde yalina ebirooto ebirungi eri muwala we yasomesa muwala we yamulabirira buli muntu yenna obulamu bwe yandigombye okkulizaamu omwana bannange abaana tuzaala mibiri si myoyo osobola okuzaala omwana n'omutegeka n'akola byayagala tulabye abakulira mu mikomera tulabye abaana b'abapasita nga bafuuka b'amalaaya nga ne mu famire yonna temuli malaaya ye n'asalawo agende n'ekyo abazadde balina amaziga eri abaana baabwe abazadde balina ennaku gashumba gwe mukuba ku lwa muwala we kikyataakola gwe kiŋŋambe teyamuwa education teyamukuliza mu bulamu bwonna bwe twegomba muwala we byakola gashumba yabikola ddi osobola okuzaala omwana gwe n'omukuzanga bw'oyagala enkeera ku nsi n'abakyayagala
ndabye ba malaya bazaala abaana ne bafuuka ba pastor n'atakola bwa malaya bwa maama bwe yakolanga kumubeezaawo kumukuza. Ekintu kye bayita amagezi mu mutwe kintu kikulu. Omwana ne bw'otamukolera bintu birala byonna ne bw'otamulekera bugagga n'omulekera amagezi mu mutwe agatya Katonda n'okutya bazadde be, kye kisinga byonna yahe. Omwana ne bw'omutegekera obugagga mbalabye ababutegese, abaana ne babubba ne babulya ne babusaanyaawo. Omwana ojja kumuzaala omukuza ayagala okutta mu nsi eno, abaana bakoze abazadde ebintu. Abazadde beetaddemu emiguwa ne beetuuga bakubiddwa pressure ng'omwana yamuzaala pastor aji seeko omwana n'ayingira ebisiyaga. Gashumba mu mugoyinga essule. Musaasire Gashumba ku kyayitamu n'ekyo kyali mu nsi eno n'ebigendererwa bye eri Uganda, naye ng'omwana we asiba ku mikutu nga yeeyambula. Kye yamuyigiriza bwe Gashumba wali omulabyeko mu mbeera eyo tosobola kutegeera musajja ono kyayitamu ku lwa mwana oyo. Kale omunenyeza ki Gashumba? Omunenyeza ki ku lwa muwala wo obutaba na magezi mu mutwe kufumiitiriza? Taata yakuuma ekitiibwa kyange. Taata wo yakuuma ekitiibwa kyo, tewanaabako nga public etegedde. Yafuba okuteekawo ekikomera n'ebiyigo n'okukukuuma ng'omwana, towadde omuliro teyakwokya mukono, wadde amazzi tegasobola kuyika ku kigere. Ne n'okula omubiri n'ogwonoona, gwe taata wo gwe yazimbira ekikomera n'ebiyigo munda, kuuma privacy yo, kati gwe bwe wakula weeyisanga bw'oyagala ensi yonna emanyi obwerere bwo. Mwagala Gashumba agende ne mu kitanda kya muwala we amukuume nga yeegadanga n'abalenzi. Amagezi mu mutwe kintu kikulu. Olaba omwana, taata agaana omwana okola ekintu kyonna n'akikola. Omwana bw'atakutya mu nsi eno, omwana bw'atabaamu n'amagezi gatya Katonda, gatya bazadde be abakisassalala mu nsi, tosobola kukiteeka mu mwana. Omwana bw'aba tafumiitiriza kufaayo ku taata bwe yandifendinga, nange kandifendinga ekitiibwa kye ng'akyali mu nsi. Gashumba ayina by'ayitamu mumuleke. Tokuba Gashumba ku lwa muwala we, kubanga naawe abaana obayina. Bwe tolowooza nti ebyo byokola olwaleero binaabafure, binaabateeka straight mu nsi eno. Omwana asalawo obusazi asobola okufuukira ekiteega. Omwana asalawo obusazi okubeera mu magezi mu mutwe, okunywagangayire, okubeera malaaya. Asalawo obusazi kuba aba ali muntu mukulu, ne bw'okola kinga omwana kye yasazeewo ekyo kyabeera mu nsi yahe. Saba Katonda akuweera abaana b'amagezi mu mitwe, naye abaana bagenda kubasuula eddalu. Abazadde tubasaasire kubanga tuzaala mibiri. Omwana ne bw'omushepinga otya ne bw'omukolera otya, enkyajja kufuuka malaaya ng'okyali mulamu. Enkyajja kuzanya bulu move ng'oli mulamu mu nsi eno. Saba Katonda fukamira buli ku makya. Omwana ne bw'onaaba tomulekedde bugagga ku nsi. Ndabye abaana b'abaavu nga bali ambo. Ab'abagagga ne twebuuza zino empisa baazijjawa bannange. Buno obuseegu bwe baliko nga bwa kika kya waggulu. Omwana gwe bagamba nti akyusa passport, taata wa mutadde mu effort ye, amuwadde amaanyi gonna, naye kati atabinuuduzi bye kufuna public popularity, cheap popularity. Keera ku makya sabira omwana waabe n'amagezi mu mutwe. Amagezi ge gakola buli kimu, ne bw'olireko obugagga bagashumba basajja bagagga, naye abaana bagenda kubeeteesa emiguwa mu bulago. Saasira Gashumba kubanga naawe omwana omulina. Tomanyi bw'ali kula kyali agala kubeera mu nsi eno. Bw'aba talina magezi mu mutwe tali defendinga kitiibwa kyo. Ali kulya, ali kwettira, omwana ali kutuga, mbalabyeko.